Nachukira wange abirinya wakulu temukona mulambo gwaffe ngada wakati wenyine sikae nawe rinya wali yeyongere mukoka msange wali ono soko wangaliwo oba owefaananya ajja ale musoke muveyo niwe munajera niwe munajirete egenda kumane mumakuba wa bununu ogitegene mupya we bale iso jongo nako jayi wange bandi chichi kwanga alifa ajja kuja wanero agera Wambu na wano ne watu sikira amaguru gali wansi bimpe mpaka lya kabox okusingira ddala nyogendere nawo omwayo mumanya nyogendera mu kateero yani amanyage bicha bisima get up. Abirinya wakulu nawe
Sara okuva omusumba Onyampeta. Katonda kitafatone goodness. Takitange tukwebaziza okusooka kyako kyotwadde ekyobulamu otukoze bulungi mu bwanu bwaffe weebale. Era mutukuvu wa Isirayiri taata w'ekisa ekinjiteeka n'olukuŋŋaana mu mikono gyo ayi Katonda. Awatali kulya budde bwonna mu ggwanga wano Sebo yali minisita waffe Honorable RPC DPC bonna webali wano Sebo abakakkamu bw'oba tonnaba kumanya nti wafunyeemu dda okyali wala n'ensi okyali wala naki n'ensi oba kitegeera naye bw'abanga bali wano manya nti amagezi gonna bagenda gasala. Lwaki nasazeewo mutandikirewo nagambye okulinda bali programu egamba gaji ate gwe abaze okwogera ekigambo ekyo natogenda kuddayo kwogera ayogedde wano kati gwe ategedde kyo tente eno eyongereko emabega katono nnyo tente eyongere mu buli mwaka atakatereke egende emabega awo omukulu atuuse mu dakiika ntono nnyo kuba ateekwa kuyita kapita ssentebe w'ekyalo kino akwanirize omukulu Abdu Mutimba oyanirize omukulu Kyamani w'Erusonga we Dakiika okwongera okubabuuzaako mu kiramuso ekisinga ebiramuso by'okumu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanje mukadde Omukama mulungi ate So Honorable Minister, namaliriza ndera mwami Katambala Sulaimani oba olina omusango oba tolina musango oli mukulembeze oba olina waza omusango oba tewaguza oli mukulembeze yali nsobi abapoliisi okukuba omukulembeze njagala kukulayirira nti abantu abo abakukuba ngenda kubavunaana Wana RPC, those people, those officers who beat leaders should be charged. Njagala obakwate obavunaane oba bano balina omusango oba tebalina musango teryakirizibwa kuba Munnayuganda. Abannayuganda si nte ebyokuba abantu byali byadda ebyo byali byadda byayita. You are not going to beat Ugandans on my watch, no. So Mwami Katambala njagala mu linnya lya gavumenti, mu linnya lya NRM, mu linnya lya Ministry of Internal Affairs olusonyiwe. Naye tekikugaana okugenda mu kooti kuwaabira abo abakutuuza kooti. Oba olina omusango oba tolina musango ddembe lye obutakubwa.
oba olina omusango oba togulina bw'oba olina omusango bakutwale mu kooti bakuvunaane bakusibe bw'oba otalina musango bakute ogende okole by'oyagala okule naye obukulembeze si kirungi baki nzize wano kubanga mwami Kibuule ono omutabani wange ebyamwe mmanye oyo mwana Kibuule nze mukuziza ne mu kibiina nze mbadde mulabirira ku luno omwamukuba embooko n'agenda ne mugamba byonna okuli wansi oba tebakulowooze kaakana gezako omulundi omulala RPC abagambye agenda kukomyawo police station naye namukubya akama nemugamba kati leeta abaserikale bangi yangambye baali bana newolefo kati njagala oleetenga 8 owange nowala erifa frank ate ngenda kugamba ne mukama wakuwe nga 2 ezala kuyambanga okutawuna ekifo kino ebyo banjabo ne basebo bye bindeese ate ekyokubiri nze neerabire neewulirire obujulizi obw'abakulembeze abawano be batuusako ebikolobero bye boogera mpulidde ate mwe abapoliisi mulina ekizibu si wano wokka mwagala nnyo okukuba abantu mwagala nnyo okukuba abantu RPC abaserikale bapapa nnyo kubanga bangamba abantu babattira eri okuva wano okutuuka eri gye battira abantu ziri kilomita nga 4 oba 5 kati oba wano yagenda ati eri okutta abantu oyagala kuntegeeza nti abawano ba professional killers bebamanyi okutta bulungi babapangisa bagende batte ate RPC kibi abantu okutwalira amateeka mu ngalo naye okutwalira amateeka mu ngalo abantu babulidde okutwalira amateeka mu ngalo is an indictment on police kibateraga nti babajje muki obwesige okutwalira amateeka mu ngalo abantu baba bakooye naye banjabo ne basewo abakwa mu ngalo otwalira amateeka mu ngalo tukukwata tukukangafula mulekera abo byokutwalira amateeka mu ngalo kubanga olusi mutta n'abantu abatalina ki olaba ebyammwe olaba ebyammwe byemukola mugenda nemukwata omuntu nemutuka okukaka n'omuntu nga talina ki musango ate mumaze kumutta temusobola kumukola ki temuddamu kutwalira amateeka mu ngalo mutegedde temuddamu kuwa tuga kuwa enguzi temuddamu kuwa enguzi ate kisi buli mupoliisi yena abasaba ki sente mu mulope ki waliwo emitendera gye tugenda kusaako ekyokuloopa abo ababasaba ki enguzi police post yabwe tugenda kugikomyawo ekirala RPC kisembayo abantu abo bebogeddeko siyinza kugamba nti balina omusango oba tebalina amangu ago mumaliriza okubuuliriza abantu abo mubatte bakole ki abalina omusango abalina obujulizi obasako omusango bavunaanibwe abatalina bakole ki bateebwe bajje mu maka gaabwe nga tekuli kusasula
ekikolwa ekyokutwalira amateeka mu ngalo tekyali kikolwa kirungi, kyali ekikolwa kibi. Abantu abasinga ababadde wano boolabe bakwata bapoliisi be yakwata twafuna obutambi. They appeared in videos that were running on social media. So bwe twakomawo wano, bwe twajja wano, twali tugoberera abantu abalabikira mu butambi nga bakola ki? Twakwata abantu 30 ini toto netwekeredde obujulizi twali tulina ku fayiro. Omuwabuzi wa gavumenti n'atugamba nti kwaba abantu 13 be bateekeddwa okugenda mu kooti ku nsonga ya madda. Abalala bonna ne tubata 17 on bond ne bakoma wano. Abamu be babadde bayimiridde wano. Ekisembayo ku nsonga ya poliisi, Ssebo Honorable Minister, eno poliisi tugenda gikomyawo. In a period of 1 week, tujja kubeera ne poliisi ng'ekomyewo wano. Tulina namba 2 mubaali abava mu nsiko nga balitalina mu buyinza. Ssebo namba 2 tuli bamakivu ofiisi z'obudde n'ojja wano. Ekyanjawulo kyaki ekikolebwa buli omu. Olwekyo anyikira booda basobola kunyikira booda. Tasiire wajjidde wano ekatoogo eyo poliisi eyasookawo nze nagisaba nejja. Ne bagijjawo ku mulembe ogutali gwange. Mutegedde ku gwange yajja negenda ku gutali gwani ati nkubye ekibaluwa ekomyewo. Ekibaluwa ekomyeki kubanga abantu baddeyo nga mukayana bwe bagenda mukomera Ssebo ne bajja ne bansaba. Nakavubu ono waliwo ne Katambala Kawombe oyo Ssebo Kawombe wa Nuupu naye bamukwata te kansala waffe. Kati ne bagamba abali ku nsiko tubayambye tutya, ne baleeta amagezi. Ne bagamba amagezi agasooka twagala emitingi y'ebyokwerinda naye ng'erimu asemberayo ddala bwe bayita ow'okutanyise. Bano be bannange be nali nabo mukomera naye kikwasa ennaku nga mulimu n'abaana b'amasomero bano 2. Omu yagezaako n'okulaga omujaasi kaadi y'essomero, nkimye sukulu fiizi wano mpita buyisi ewaffe Kakoola n'ebyagwawo sibikola ki sibimanyi. Twagenda naye mukomera wootaabadde nagambye nasibwa ne batabanyi bange ne bazzukulu bange. Ekimu ku byanswaza ennyo nti wakati mu mbeera eyo simanyi Ssebo mukama wange abantu bano abakwata emmundu mubawengayo olunaku bagende bemala eggoga kubanga baatisa amasasi okumala eddakiika 7. Nze mwennyini ne mbagamba ababiri ti bwe mukubira amasasi ewali akavuyo naye nga amasasi gennyini era twebaza Katonda okubanga tegakwata baki era nti ekyankubya embooko ekyamazima nagoberera ebiragiro. Ate nze obutafaana kansala natunuulya kkala y'amagye mu kutukima ng'ekyuseemu ne mmanya nti kati nagoberera wuda gye bakola ki. Ekyokubiri Oluswayiri ndumanyimu akatonotono nandikambye ntiboolya bankubirawo kasi lukola ki siruwulira naye nga nakweyambulidde omugongo guno oyinza obutatekereza naye ng'ekyamazima nga nkubirwa buki bwereere. Ekuva ku kyalo kyenkulembera kino kyotuddemu ye Buyuki kirimu otunudde ewaluka ekyange kyekola ki kyenkulembera okukivaamu okutuuka wali akavuyo wakati awo waliwo ebyalo 4. Oba obaze kyesaamuuka era waliwo ekyalo kiralamba ekyekatoogo. Ate ekikwasa ennaku nakyogera ne mukola statement bw'abawo bamawulire bano nga babirabikiramu ennyo ajja feesi yange ne banaaba afiitinzemu fiitinge 2 nzikiriza bantwalewa eruzira naye njagala nga mpita mu ntebe yo abapoliisi abo abakozesa statement baleme nga gwanduba bugambibwa. Nagezaako okwebanako kikyendaba muwandiisi waggulu nga sikaanya nakyo ekyamada tulina kukola ki kola kye batulagidde. Poliisi nagambye dda saagala giwayirira era kubanguba emigo tekola ki
teriiko. Amagye ekizibu kye twafuna gajjira mu nkuba nga gataddeko ate bijjako ebitaliko maki naye bwe bamanyi gye baava kuba baatujja eno baaba bakwasa n'olwekyo saagala bagambe nti bamanya gye baavudde. Era nali mpeereddwa amagezi ngende nvunaana abantu abo nze ng'omuntu n'abasajja bwanga waguddewo ekintu manya ebinaddako. Abantu baatwalira amateeka mu ngalo naye oluvannyuma lw'obasuulirira singa amangu ddala nga 11 alabikirayo ekintu eky'okutta abantu mu ngeri y'okumenya amateeka. Singa poliisi yayitayo abasirikale nga 5 ne bagumba miriko 2 enkeera twandizeeko kino. Ekyokubiri bakyogeddeko, ssentebe wange akyogeddeko. Natuuka ku poliisi ne mala nenzikiriza kyolumu era njakuwulya abatuuze abali wano tebeebuzabuza bwebuzabuza nakkeerewo nga ndi mu ofiisi nkola statement. Essimu zajja nnyo omulundi gumu, empata balina gwe bawokya, ebuyise nama bookya, enakifuma n'awala naye ng'emmotoka eriwo ki era nasigala ng'omuntu nga neebuuza nti kati egenda kutaasaalibwa. Tebeebuzabuza bwebuzabuza naye olumu ebidduka biki omusaala bano ababaka ba paalamenti gwe beeyongeze kiro n'emisana nakubadde ze mukozesa endala mu swite ebaziyisa naye beerekereze bongereko. Bwe mba nga nkiikirira mukono ng'erimu poliisi eziwera 3 nwana ennyo nga nze mubaka waayo ebeere n'emmotoka eziwera 5. Tusaba tweyongereko obukuumi kubanga olwaleero naku nga 3 obanya twaziise wali omwana mulenzi yasangiddwa mu nju ng'atemeddwa. Embeera eri wano ewaffe taata olwaleero nnyingira ssaawa emu okuba we nnansula nga maze okwekukuma. Twekukuma bwekukumi tetukyalina mirembe. Nakino kankyogere poliisi tetuyambye bulungi. Abapoliisi abali wano era nga abannaffe bwenda be boogera ng'omukulu ono tanatuuka, poliisi tetuyambye bulungi. Otwala omusango bw'omala okutuuka ne bakwaliriza bulungi, bamala okwaliriza ne bagamba leeta amafuta kubanga emmotoka za poliisi ndoza tizaba mu mafuta ba gavumenti tebawa mafuta situmanyi. Amafuta n'ogatoola n'ojja ne mukwata omuzi w'omusango n'atwalibwayo enkya n'ogenda n'okola sitatimenti ogenda okumala ennaku 2 ng'akuvuddeko emabega ng'akomyewo. Y'ensonga lwaki abantu bano bakati bamenya amateeka kubanga poliisi teyambye. Tuli mu kizinga, poliisi yali wano, poliisi yaggibwawo. Katugambe nti gwe wagijjawo gwe minisita wa internal affairs. N'ogijjawo muwulidde balyawo kakati yansonga Abdallah Mulima Amaluni memba wa paalamenti ti yagijjawo nze ngamba ye yagira ki naye akiganye ekyo agambye abagijjawo beebo ye yali minisita ow'ekisiikirize mukitegedde kaakati mu mbeera eyo ssebo minisita tukusaba ekiro kakitwalenga nze MC w'omukola ate omutaka mu kitundu kino Haji nti bwe tugamba ggwe tuba tugambye tetulina mulala alina gwe tusaba poliisi okuggyako ggwe ate bwe tugamba ggwe bw'ova wano ng'olagidde enki esulawo nakati oyinza otulekera kubona bw'olina abangi wano naye tuli bubi ekifo kyayo kyo mu butongole kyavaawo wano wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo tubaddewo nga tukolagana era nga buli kimu wano poliisi tugikubira mangu bw'eba esobodde n'ejja naye mu mbeera eno twafunamu okunyigirizibwa ng'abakulembeze bannaffe abamu
okutwalibwa Kabangali ate era ne basibwa ng'ate be bagenda okutaakiriza embeera eyali eguddewo ne kireetera naffe abamu obutasula na mayumba nga bagamba nti bw'olinnya ku poliisi kaba musipi gw'ojjamu nangatto ate nga bakyogera twakirabako kubanga kyali kya lwatu nga nawali incident webadde tebatuuseewo wabula ne basanga abantu nga wano kati oli waba ayagadde kujja n'ayoola ne yeekanga nga ne egaadi we bamutwaliddemu yenkola eyaliwo kyetukakasa obulungi bwe kubanga kwali kunoonyereza kwa poliisi oba magye agakikola mu kiseera ekyo tegakola kunoonyereza kumala wabula waliwo ebigendererwa birala oba kwerabisa ng'enjogera y'ennaku zino bwebiri. Era wenjogerera wano Wakiso ne Mbulika ne Katoogo abantu 9 bakyali mu kkomera naye nga Kimbuyege be baatwala era bwe baateekako omusango ogwo ekyamazima si bamenyi b'amateeka babayoola buyoozi. Ekyokubiri nawuliddeko nga bugera kadeyideyi kayungirizi oba middleman nakyo kitongole kiri awo ku poliisi nga kimanyiddwa okwogera okwo nakuwuliddeko nentya nnyo kayungiriza okubeera ku poliisi nga ne poliisi emumanyi oba temumanyi naye nga emanyi nti waali nga yalina okuyungirira omwanadamu ku mwanadamu munne alina ensonga emuleese talina kutuukira butereevu ku reception ekyo munaakintangazaamu. Akati wazzenga okuva period ewajja wabeerayo ebikolwa eby'obutemu eby'amaanyi tuusa ku kino ekyasembyeyo ekyabaddemu okutta abantu 5 balamba era ne tulabanga poliisi yajja ne babaako abaakwatibwa abaanoonyerezebwako ne banoonyerezebwako abalala ne baweerezebwako rimanda eruzira n'ensonga ezifaanana bwe zityo. Naye newankubadde poliisi yali ekoze ekyo ekitundu kyasigala kirina unrest w'amaanyi nga bawulira byanjawulo ono tebaamututte ate ono lwaki baamute ng'okwebuuza kungi. N'ekyo ne tusaba tukirize abakulu bano bajje twogereko eri abatuuze bano tulambulule n'ensonga bulungi buli muntu amanye waayimiridde. Abaana abasinga abaasibibwa nnyinza okubeera 90% sure nti tebaali bawagizi ba kibiina nze kyensubscribinga tu naye ate ku poliisi mbaddewo era mbabeereddewo era ne wano nkola ki nze baŋŋamba wano ne mukimanyi akalulu akagwa mukamanyi ebyange ne Minisita Kibuule bwe byatambula naye nze sobola kunyiiga kutuuka ku ekyo ebintu mwesonyiwa ng'abakulembeze ne mumanya wano nnasobera nga wano nnasobera nsonyiwa mukwate mu ngalo mutambule kino kitukomezaawo wano. Njagala kutegeeragane omwana yabadde annyamba buli muntu azze wano azze kuwulira bikwatagana abakkakkamu bw'oba tonnaba kumanya nti wafunyeemu dda okyali wala n'ensi okyali wala naki n'ensi. Tukolera kufuna baki bapya nabo baleete eryawo ebagira ki bye bajja okuleeta wano ndaba waliwo ate njagala tubenga tuli omuntu omu mu bigambo bino naye njagala baana babuzaye kakiika ntono nnyo atuuke eriko aboogezi batono nnyo era bwe mujja okuwuliriza batuuke wano naye nga essaawa eno bw'aba mulamu eddako taba mulungi nnyo naye twagala okwebaza DPC ono ye ssentebe w'Essaamuuka ye Mahmoud Lule Mpera oli ye ssentebe w'e Buyuki ye Mutimba Abudu ono ye ssentebe omukyalo ky'e Katoogo ye mukulu byekwaso Visensi omugole era olubuto olwo aluliko alabirira. Sulaiman ate nga ye ssentebe wa movement ow'omu Lukagulo. Mu Lukagulo gwa movement era tukyaliyo tukyawanise bendera eya movement.
abo oyo bwe bamuteeka wansi mu kalo kagombi kano. Era mwalimu ne kansala w'omuluka guli oguddako ogw'ewa Kiso Soweto, ne mubaamu chairman wa movement ow'omuluka guno ate chairman w'ekyalo ye Sulaiman Katambala yoli. Naye kye namunyigako kiri kimu ekyamugeza ati asale amagezi abeere fiikingi nti bulamu abe nga asobola okugira ki, asobola okujjaawo. Ngenda kuwa omwogezi waabwe mukulu Katambala ayogere ebigambo byabwe mudaki sebo. Naye abantu bano bonna bakwatibwa. Mu bangi abakwatibwa mwalimu n'omuntu asiba alonda ebintu alonda ebintu mu tawuni awo yono naye ne bamutwaliramu.